And of course tuli mu biseera bya Eid, tuli mu kujaguza Eid. Ngenda kubanga imbatwalako into Eid process, ebintu byonna bye nakoze ku Eid, olugoye lwe nayambadde, ebyokulya bye nalidde, twasanyuse tutya, twabaddewo tutya, fena tukimanyi nti no celebrating an Eid mu nsi zinene ez'obuwarabu bannange it's really boring. It's really boring okujaguza Eid mu nsi z'abaana abawarabu bannange kibowa. Jukira temutambulako, temukubako ku music, temufumba mmere, temulya nnyo kiri awo ng'ebyewaffe eri mu Africa nti no olunaku bwe lubeera lukulu oba Eid oba Christmas oba Easter mufumba, you prepare good food, good meal for you. You go anywhere, you visit anywhere, you go out. Mugenda ko mu club, mugenda ko mu ndongo, munnange no tebiriyo. You happen to see friends, but here those things do not exist at all, which makes it boring. Naye ate nga yadde ekibowaringa ngenda kubanga imbatwalako into a small process of me biki bye nakoze ku Eid. Ate era okimanyi fetwajja kukola being a worker in these Arab countries, meaning you have no day off, you have no off for you, you have no any day for you. Every day you have to be at work, you have to report at work since wajja kubanga okola. Naye atera yenze Sheila Adita nabagamba nti woba subscribe ku YouTube channel yange eno, this is an interesting, motivating, inspiring, counseling channel. Come and do subscribe. Kwata ku notification bell eria wagulu buli video jentekayo ereme kubanga ekuyitako. Atela my brother, my sister, commenting abo maze okulaba video eno, commenting tumanye kikyolowooza, kikyotuwabula, kikyoyagala tuogereko, byonna biteekawo byoyagala. Bwoba otumirako ate era kikina buzibu tumirako, nawe osobola okumpa kanongamba Hadita lwaki tontumirako mwana, ntumirako nja kuba era kikola. Ngenda batwalako mu process ey'ebintu byenzize nga nkola, wabula ate era ne ku Facebook gyendi nnyo nga nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok kwendi nkozesa Sheila Adita, then ne Sheila Adita, Sheila Adita 1, then ne Beinene Sheila Adita page. Jango birenga onegatako. Katugende straight away ngenda tandika na lugoye lwe nayambadde, a very expensive one. Katugende ko mu lugoye. And of course, bwenti wenafananye kunako lwalero lwa Eid, eno ye shadia yange. My shadia is really expensive, worth 500,000 Ugandan shillings. Emitwalo 5 ejeggwanga lyaffe Uganda gye twaguze eno shadia. Inungi nnyo era nga bw'ogiraba, nungi nnyo, it's on class. Lowooza ogiraba. Those ojiraba mu sides, those ojiraba mu mikono. Sharia nungi nnyo, a very beautiful one. Erina zineno zi gold, eriko gold black stones zineno zimasamasa. In case nga nfulumye ebweru mu musana zisobola okuba light ey'amaanyi ennyo. So I'm so in love. Neno shadia najambadde lunaku lwaleero, it's new, brand new, ekyawunya ne perfume z'okuba nti nno empya. Ndowooza mugiraba how I look beautiful nga nyambadde ng'Abasiraamu, and of course I'm a Muslim. Ndabika bulungi nnyo, ndaga nti ndi mukyala bwa kitiibwa. Ndowooza mundaba. Ndowooza mugiraba. Eringa butterfly. So bwento bwenda bisono na koraliro. Sharia zinene eza black and zezagala nnyo lwansonga nti nno it represents me. Ndi mukyala muddugavu, ayina abamu bagenda kugamba oli muddugavu oyambala otya sharia nga nzirugavu, kyusamu oyambale pink oba purple oba blue oba orange oba yellow. No, nze njagala nnyo okwambala naddala zino nga sharias n'ennyambala ya black. Bwe mba nga nkyusizaamuko nsobola okwambala light pink, light purple oba brown. Ebiseera ebisinga kibeera kirungi n'omanya your skin complexion so that you don't mess up ku bintu ebimu bye weetaaga ng'engoye nga make
makeup ng'ensawo ng'engatto buli lw'omanya kalayo kikugirayo picture otya bw'olina okulabika. So nze nganze omuntu I think I look more beautiful, more prettier nga nyambadde ekintu nga kyenna ekimpesa ekitiibwa nga either kya black oba brown. Abantu abasinga batera okulaba videos zange you actually see nti nyambala nnyo brown lwansonga ndi muddugavu. I cannot be black ate ne nyambala yellow. I cannot be black ate ne nyambala orange. I cannot be black ate ne mbeera nga nyambala or red onayake nnyo. Of course my color egenda kuba nga bagiggala olw'ensonga kale ezo zonna ze nyambadde ziyina light nnene nnyo naye ate bwe nyambala black imba sizikidde ennyo kiri awo. Omuntu aba asobola okundaba naga omukyalo ono muddugavu naye alabikidde bulungi mu black, omukyalo ono muddugavu naye brown amukola bulungi, omukyalo ebintu webityo. So nze bwentyo bwendabise kandowooze nti nammwe bannange nammwe mwanyumye, wabula ate nga sigenda komooko ngenda batwalako mu biki ebirabo ebimpeereddwa olunaku olwaleero mukama wange byampadde ebyokulya ebintu webityo. Ate era tukomewo subscribinga weekwatire ne kadaako oleme kusubwa kikiddako. Tugendeko mu ka video. So ngenda kubanga imbatwalamu katono ku byokulya byange. Luno olunaku olwa Idi mu nsi z'eno tebafumba. Fena tukimanyi naddala ffe abali mulina omugana amawanga g'Obuwarabu tebafumba, tuba mu kulya bumpwanki ne munywayo kwa juice ne mulya biscuit ne mulya chocolate ne mulya ebintu ng'ebyo. Tebiringa waffe mu Africa nti mufumba ekimere omwana n'ava ku muzikiti ng'akimanya atuukira ku ttooke na binyeebwa, walina nkoko, walina kijanjalo, walina kawo, walina nnyama, kubanga abantu beno tebalina mmere. Yes, abantu beno tebalina mmere, bafiidinga ku muceere bigaatigaati ng'ebintu ebyo. So kati olunaku nga luno olwa Yidi bo balutwala nti luba special nnyo. Tebalya eri mmere gye balowooza nti nnombi ebyo muceere ennyama tebabirya, lwansonga bo balowooza nonako okubeera special lwetaaga ekintu ekiri special. Kyova bafiidinga ku biscuit ng'obwo, bukeeke ng'obwo, busoda ng'obwo n'ebintu ebirala. So me I decided to go like this. Kajuice kange kakano kingenda okubanga nywa kalimu nana ono agenda kubanga anyambako okoza olubuto. Mwena abasinga mumanyi nana juice ono mulungi nnyo gwatamugezangako. You should actually get time obeere ng'omugezako. Mwali mu mawanga ganeeno ag'Obuwarabu gyali mu Saudi Arabia, mwali anywhere. So mbeere nga nenywerayo ne kano ka flavor. Buno flavor bulungi nnyo, mbwagala nnyo. Bubeeramu amata, bubeeramu chocolate, bubeeramu ebintu ng'ebyo amenvu bakatabula ne bakakuba mu blender. So ne bakakola ne kano kengenda okubanga nywa. And of course cakes. Nze saagala nnyo okulya bintu biri mu sukaali lwansonga sukaali ono bannanga alwaza. That's why baganda baffe abasinga abajja okukola mu nsi zino ez'Obuwarabu bagenda okuddayo ewaka nga bafunye sukaali, abalanga bafunye pressure. So you should always go slow when eating such stuff. Go slow, tolya nnyo olw'okuba gulowooza mu nsi yo tebiriiyo. So kyekyo. And of course lastly nina akapackage kange kaneeno. Kino kyekirabo kyange ekimpeereddwa mukama wange. Ekirabo kino wow, era tewali nnyo kyamaanyi, mpozi sente ebintu nto ebitonotono. Era mulimu biscuits, mulimu necklaces, earrings, ebintu ng'ebyo byebimpeereddwa ng'ekirabo. Mulimu tamuli nnyo kyamaanyi, musinga mu chocolates na biscuits. So byebyo byange, mwebale nnyo okubanga mulaba video yange eno. Bw'obanga ekunyumidde nkusaba subscribinga ate era okwate ne ku notification bell so that of videos endala ze tuba tutaddeyo. Mbaagala nnyo commentinga.